Aha. Nja kusooka kujjukiza nti bw'oyogera ofa ne bw'otayogera ofa. Ensonga lwaki nkugamba nnyo nti totyanga kwogera. Bano alifa nakyo ku mutima, kindi ku mutima nedda. Omuntu omwatuliranga ky'oyagala, oluusi omuntu bw'omugamba ekintu akufuna bubi, naye oluvannyuma ennyo after thinking through, people understand. Tuyise mu bizibu bingi, abantu batukoze ebintu bingi, noga naye ekyo ndikyerabira, naye era okyerabira. Kuba ne bw'okyerabira kiba kyaliwo, ne bw'okijjukira kiba kyaliwo. Bw'oyogera ofa, ne bw'otayogera ofa. Nkwaniriza mu y'olwaleero, mboozi mpanvu, naye nja kukkiriza ogifune mu bitundutundu, tugende nga tugitegeera mpola mpola. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Olwaleero njagadde kujja tutandikire ku buswavu obw'abantu abayitibwa Abaganda. Sabbiiti eno ewedde munnabyafuzi Robert Kyagulanyi yakunamizza Baganda kompulitire. Ekimu ku bintu ensi byegenda okwebaza Kyagulanyi, oba alifuuka pulezidenti oba nedda, y'engeri gy'ayambye bannayuganda ogenda nga bategeera ekintu kimu ku kimu. Waliwo ebintu bingi abantu bye bategedde simply because of Kyagulanyi's participation in politics. Abaganda bannaffe be tugoberera baswadde. Era akalu kano aka 2026 gwe musumaali ogusembyeyo mu by'obufuzi bya Buganda, mu by'enkulaakulana yaabwe, at least mu biseera bino bye tulina. Abaganda basooka, abamu abadde babuzaabuza nga abantu bulijjo ne beefuula abatayagala Museveni, ne bamutuba amannya, Sserwajja okwota, twalyanga nabo, bagenza okuwunzika nga balya nabo. Juzi nalabye, naawe ojja kulaba, era ndowooza ono tugenda kukuterako akalango. Abaganda bali mu kulanga enkuuka. Enkuuka gwe mukolo ogumanyiddwa nti Kabaka tekinnabaawo mu byafaayo okugumiisinga. Naye ekyansanyusizza ku mukwano gwange Abe Mukiibi, akalango ke kaga nti bikutuusiddwako Momope ne Operation Wealth Creation. Abaganda abatayagala Museveni be bugamba nti tebaagala Museveni. Abaganda abavuma Museveni mu Sserwajja okwota. Abaganda abalangira ffe Muyanga walya ne batulangira ne siriimu. Gaweddemu ebityo nga bw'obiraba. Abaganda abeefula abatayagala bintu byabali. Ekivulu ky'enkuuka mwogenda nga n'abanuupu bagenda kuggweramu is brought to you by Operation Wealth Creation. Operation Wealth Creation bwe bulamu bwa Salimu Sale bwasiibako ku makya ekiro, ekintu kye bayita OWC. Salimu Sale baby we kati mwe bababuzaabuza ne baddira ffe bamuyanga ng'oyogedde oyo yalya ffe tuli open nja kukolagana nabo banedda nga tetulina na kye tuliddeyo. Kati njagala kulaba obanga abannuupu tebagenda genda mu kivulu ekirimu ssente za Salimu Sale. Akalango nkalina nsobola okukabakubira kakuba okawulirize bani abakataddemu ensimbi.
ekivulu ekyo ekinene eky'abantu abawerera ddala akakadde is sponsored by Operation Wealth Creation ya Salim Saleh. Kati embeera y'Abaganda okubeera mu kwerimba ejja kubeera ya bulabe. Kibi nnyo omuntu yenna okubeera mu mbeera nga oli mwavu weeyita mugagga, oli mugagga weeyita mwavu, oli wa kisa weeyita wa ttima, oli wa ttima weeyita wa kisa. Abantu banguyirwa nnyo okubeera n'omuntu ali nabo. Kale ng'ogenda mu kalulu aka 2016 ng'ennaku z'omwezi 15 manya nti Buganda ne Museveni ne NRM be bamu. Era toddamu kubeera eyo ng'oyasama ovuma gavumenti ya NRM ng'olowooza nti mu kukikola oliwo ku lwa Buganda. Buganda yo yagaana, ffe tetukkiriza. It is the same thing. You are moving in the same direction. So, Buganda yakunamye. Buganda yakunamidde ddala. Bobi Wine yagikonamizza. Buganda yongedde okuyenjebuka. Kubanga mu kalulu lwaki Buganda tugyesibako? Buganda is a nation in a country. Is a nation within another. Buganda yebadde ng'ereeta abasajja abatandikirwako ebyobufuzi bya wano. Buganda y'entabiro y'ebyobufuzi bya Uganda, ate era Buganda yabadde yetulagirira wa gye tukola ki gye tulaga. Naye mu kalulu kano ekintu kye bayita Buganda the nation teriimu. Buganda ne bw'oba bayita kano nti kati mujje tutuule nga Buganda. Buganda terina wejja. Buganda yaswadde nnyo kubanga yagaana okuwagira Bobi Wine obulambalamba as a kingdom. Bw'owuliriza ebigambo by'Oweekitiibwa Katikkiro ng'ayogera ku by'obufuzi, bw'aba ayogera ku Bobi Wine ng'olina amagezi matono olaba ng'amuwaana era amwagala. Naye bw'oba olina amagezi ng'agaffe, analytical mind, olabira ddala nga naye anyooma gw'ayogerako. Mayiga anajjukirwanga olulimi lw'abantu bangi tebalutegeera. You need to listen to Mayiga and understand him after. Alina engeri gy'akwaniriza n'akuwumbawumba n'akuleeta mu tageti okulaga nti ame no problem, n'alyoka akubalulira ddala n'akubatula omuggo mu mutwe, kyokka nga bw'oba tolina magezi togutegeera. Njagala kubuuza abayivu wano mu Buganda, muli ludda wa? Wakati mu kalulu kano kokka ke tulimu, Museveni si wammwe mwe mugamba. Omuganda alimu ye Munyagwa. Twagenze okola Munyagwa bamuzaala Kitagwenda. Munyagwa bamuzaala Kitagwenda e Bunyoro gyabadde. So yoweeyo Bobi Wine mwagaano muwagira obulambalamba. You don't support Bobi Wine mu bulambalamba, mwagaana. Wadde nga mu bimu ku bitono by'emuwa ekitiibwa kwe kwewaayo. Nga buli omu atya, nga buli omu ayogerako bwogezi, ng'abaali batambula balidde bakkuse, ng'alaba tewali asigaddewo. Robert Kyagulanyi Ssentamu sacrificed the peace and comfort of himself to go and stand for a cause. Abaganda ne batamuwagira. When I talk about Baganda, I mean Mengo, the institution, Mengo, officially, n'Abaganda ng'abantu tebalina bintu bye bayisa mu kaama. Waliwo Abaganda baali balwanira ensonga z'ettaka ne federo, nga ne bwe mutudde mu katale byayitanga mu kaama, nga tatuwadde federo tajja kusobola. Ku kyettaka ebyo yandibikoze ebirala. Mujjukira etteeka ly'ettaka bwe lyajjaawo, Mwami Museveni agambye nti gavumenti ejja kubanga n'obuyinza okutwala ettaka nga bweyagala. Olw'okuba ekyo ettaka kikwata ku buli omu, nga n'aba boda kye baliko ati ekyo nedda. Era gavumenti n'ekivaako
yakiyisizza walala wadde nga mu mateeka bassebo ne banyaba ettaka lya Uganda lyonna lya gavumenti. Nziramu ettaka lya Uganda lyonna teweerimbanga ttaka lya gavumenti, era banka okukuwa ssente eyagala okakasa obwannannyini bw'ettaka nti liryo, naye obwannannyini bw'ettaka obwo baba baagala kyapa, naye agaba ekyapa ye Government of Uganda. Ani abeera nannyini ttaka? Bw'ogenda wekanze Simon Muyanga Lutaaya, awo jjajjange yampaawo okuva ku Mutuba paka ku Muvule, tebakuwa looni, wabula bw'otwala ekyapa bakakasa nti ettaka liryo, naye agaba ekyapa kubeerako nti the Government of Uganda. N'Emmengo Obwakabaka bwe mugamba nabwo tebugaba kyapa, etteeka terikkiriza, tebugaba kyapa, era nabo bukugira ekyapa mu gavumenti ya Uganda, Government of Uganda. Nannyini ttaka bantu babakyamula busyamuzi olw'okuba temulina bantu bafamu tebaagala kwerowooleza. Muntu abeera awo ng'ayina omutwe naye nga bw'omanyi mbambi watermelon. Ettaka lya Uganda tokaayananga nakaayana. Ettaka lya Uganda akuwa ekyapa kubanga bw'ogula ekintu ku muntu nannyini kintu yakuwa receipt. That's when it becomes yours. Ndeeterayo ekyapa kimpereze ku WhatsApp kuno nga kiri issued by Buganda Land Board. Nedda bali be Government of Uganda yeegaba era yetwala ne Buganda Land Board. Land Board neekulizingira eya Buganda. Oba ndeeterayo ekyapa nga chairman wa Mowero C yakikoze nti nze chairman Wero C1 mpadde ono. All land titles in Uganda belong to government. Okumanya government ye nannyini ttaka, ate gwe ekyapa ekyo ky'okukulira mu kisenge ky'olina mu keesi ky'oyagala okubeera nakyo ng'olowooza nti olina ebyobugagga, gavumenti erina obuyinza obukisazaamu. Era mbawula nti gavumenti ebyapa yabisazaamu, ebiri mu ntobazi byonna yabitutte, abali awo bonna yabitutte. Aba atya n'obuyinza obusaza mu kyapa mu bwannannyini bwo nga talina bwannannyini. Naye ebintu ebimu byetaaga kulowooza. So Mengo Oweekitiibwa Katikkiro musajja omugezi ennyo, ndowooza nti yakubye Buganda ekigwo. Kubanga Buganda ku luno eyimiridde ludda wa? Buganda mu butongole eri ne Museveni. Bw'eba eri ne Museveni, lwaki temwatula ekyo? Buganda mu bulambalamba, okay, ayina Kasiba Ntono gwe yaleese, oba ono bamuyitaani Buliku. Where is Buganda? If Buganda is not with Bobby Wine, where are you? Abasajja wano abaali bateekateeka Buganda empya, ba Medard Sseggona, n'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, ba Moses Kasiba Ntebe Baayoola, ba Nambooze, ba Muwanga Kivumbi, ba Mathias Mpuuga, baluwa bakyasisinkana ne baba nga bagenze si kwogera ku Nuupu na bubiina byabwe naye nga bagenze kwogera ku Buganda. Mukwano gwange Sheyune Nuuwa gwe twakolanga ne ku NBS ayagala ebintu bibiri, era yansomesa nanga nti omusajja yenna mu nsi ateekwa okuba ne kyafiiririra, wateekwa okubaawo ekintu nga kyo bwe bakikwatako ojjayo n'ag'omu buto kyekiruwa. Ne mu Lungereza bwe bagamba any man who does not know what he will die for is not worth living. Nange nkubuulira nti bw'okwata ku Balamogi, anything that handles the Balamogi, si sirika, sirya sente, sirya bribe. Oba nkifunamu basifunamu, I'll speak. You can't speak about the Balamogi. Small community, but very wise people. Si compromising ddiini yange ya Church of Uganda, the Anglican Church. Sagala muntu asaagiramu n'okusaaga obusaazi ng'olinga asaaga naye nga ky'osaaga kivvoola. I don't. The Anglican Church, Obulamogi. I also die for my family. Ebirala ebisigadde si kikulu. But
my family, my Anglican church, and my nebyo bwe bityo. So naffe tuteekwa okuba gw'ogenda kufiiririra ki? Mukazi wo, ttaka lyo, bye wasoma. What is that you'll die for? So kyeyune Noah akugamba nti mu nsi afiirira ebintu bibiri, Buganda n'Obukatuliki, the Catholic Church and Uganda. Era buli lwabayogera ku Mmengo Buganda agamba omwoyo gwa Buganda ogutafa. Njagala kubikira kyeyune Noah n'abalowooza nga ye nti omwoyo gwa Buganda gwafudde. Buganda terina weeri mu kulonda kuno okwa 2006, ekitegeereza nti terina weeri mu nteekateeka ze muyite za transition mu nsi bw'enaaba etambula. Abantu baayo boga nti kati abasajja baabano, abasajja eŋŋwaŋuli aba Buganda tebaliiwo. Pulaani eya Buganda in the next Uganda teriiwo. Oweekitiibwa Katikkiro yandibadde aliza ku bintu nga kubanga bawandiika mu busomesa ne mu gavumenti tugiyita white paper, bwe mutula ne muwandiika endowooza ku kintu engye kiba kitambulamu. Nzeeta zino muziwula ze education white paper n'ebirala, bagita white paper. Eya Buganda does not even qualify to be a white paper, it's a black paper. Because they have no issues that are clear that will take Buganda forward. I provoke you day and night because I belong here. I owe my success to this institution called Buganda. Nete muyinza kubeera big nation. You cannot be a dominant nation in a country and you look nga temuyina direction. Omulembe gw'aba David Mpanga, omulembe gw'aba Fred Makubuya, Apollo Makubuya, omulembe gw'abantu abo gwali mu Charles Peter Mayiga because yali mugundi omu. Gwayogeranga gwogera ku Buganda tegulumaluma mu bigambo. Nga bwe guba gulwanirira Buganda, their position was known. Omulembe ogwo tetugulina. Nandowooza nti oba kati nga bwe mulina abayivu, waliwo omukyala ow'ekitiibwa Kootirida Nakate, muyivu. Oba Katikkiro yandigambye Kootirida Nakate n'abayivu ba Buganda abalala kuba bali wano Makerere bangi nnyo, Profesa gundi baliwo n'amannya Amaganda. Nabaga nti mugende muwandiikeyo ko de Buganda black paper. I don't want to qualify it to white because temuwagira Bobi Wine, awa Museveni temunywerayo, temuli ku munyagwa, temuli ku where is Buganda in the next negotiation? Tugambe nti amasiro gatumala. Is amasiro enough? Is Masengere enough? Is Muganzi Lwaza enough? Is that enough? Oweekitiibwa Katikkiro, where is Buganda's white paper? Okay, black paper. Musajja Bobi Wine abakunamizza, yakajja kati omulundi tumubala gwa kusatu nga ajja Mmengo, ajja okubeeyanjula okubaga nti bannange nze wendi. Mu Bayibuli omwo nze ndi Mukristaayo, Katonda yabuuza n'agamba nti naatumaani. Oli nava namugamba nti nze nzuuno tumanze. So Buganda etumyani. Who is that? What is that unit in Mengo or in Buganda, the geographical place, that is now the custodian of Uganda's political future? Njogera mu mpulire n'Abaganda abayivu gye muli, abamu muli bweru, muli mu Amerika, muli mu Bungereza, mufuireyo Olungereza lwammwe. What is that unit?
what is that assurance that Buganda is prepared nti addako tasobola kubayitako. Mengo engeri gye tulimu essaawa eno mu lukiiko oluddako olukola transition bayinza obbaleka ebweru. Tewali babajjukirako ki? To remember you for what? Abasajja bali mu kwetereeza. Nja kuwa ekyokulabirako kimu kyokka kuba mujjaga nsasola mu mawanga. Chris bali omunsi yabadde omumyuka wa ssentebe mu NRM owa Western. Baleese omuvubuka mupya tetumuwulirangako, bamuyita Jonada Asiimwe, musajja n'atimba ebipande mu Kampala wano, yaliyo. Is completely new. Mengo has not rebranded. Abantu be mwalowoozanga nti be baali balwanira nga boogera ekyo kati buli omu afiira ku ka constituency ke. Sseggo n'afa ne Walukagga waakiri. Kwanzi ne Sseggo n'omuyivu takyalaba bigger picture of Buganda in a bigger Uganda, afa na ka constituency ka Walukagga. Si lwakuba tafugangako, si lwakuba talyangako, but it's survival there. Muwanga Kivumbi gwe twali naye mu popular resistance against life presidents. At the time Muwanga Kivumbi wayera mu popular resistance against life presidents yali tanoonya bwe MP. It was a genuine cause for the country. Fetukoye Museveni naye Mukama bwe yamuyamba n'amuwa constituency n'asirikira awo. Ate laba Bobi Wine bw'aba kunamya ola Bobi Wine Bobi se erimu emujjukira n'atugirawo Mpuuga n'ateekawo Muwanga Kivumbi. Nze sibanyooma bombi, but by whatever standards you measure, Mpuuga asinga Muwanga Kivumbi. Naye ndowooza because of obutetereera, engeri gye muganye okutereera, ono akutte n'agenda n'oli. Kati omusajja gw'oyita munnabyafuzi gw'oyita hano ow'amaanyi nti ono mwesimbu yaliwo ku lwa Mmengo yaani ye Mpuuga. Who do we have? But there was a time we had powerful people here. People who give hope. I believe Mmengo yeetaaga essaawa eno okufuna abantu, okuddamu okuzimba obupya. Efuna abantu abatalina interest za byabufuzi, mbawaddeko omu. Ate nga si munnabyabufuzi, mukyala Kootiida, Oweekitiibwa Kootiida Nakate. Abantu bwe batyo. Mmengo yali waliwo naye mulala yansomesa bali bamuyita Dr. Masagazi Masaazi. Yansomesaako Makerere, simanyi oba yawummula oba akyakola. N'abalala okutuula nga bateesa ku kintu kye bayita the political unity code Buganda. Kabanga omusiru yenna akusiriwaza nti Buganda ffe tetuli mu byabufuzi, Buganda ffe tuli mu bya is a cultural institution. Oyaba muwutta. Buganda from its formation to date ffe gye tutegedde is a political institution. We can call it culture. It has politics and culture. When Mmengo goes silent on politics wa Uganda yonna aba ayonoonese. Era bannaffe abeeteeseteese obulungi obawulira mannya gatandise okuvaayo. So, Oweekitiibwa Katikkiro weebale kwaniriza Bobi Wine, but take my word ti Bobi Wine yazze kubakunamya. Kigambo kisi kirungi naye yazze ku Bobi Wine came to expose this institution. Nti bannange nze nzuuno. Bobi Wine talina direction. Kigambo mu Lusoga bakigamba bugulavu. Naye abatalina direction babalagirira. Banti gwe veeyo towugulalira eyo. Meaning vajja owugulalidde ojje tukuwe direction entuufu. Mmengo has not helped Bobi Wine to streamline what he wants to do. But you know what he wants. Do you support his cause? Mmengo ekooye Museveni nti yandyetaaze okuwagira abamukuliko okumuggyawo? Oba Mmengo eri comfortable ne Museveni
egambe buli omu yenna nti no for now tubeere ne Museveni nga tulinda ebirala bwe twesettinga. O Menge ina third force, tetuli ku Bobi Wine, tetuli ku Mwai Museveni. Tulina third force. What's the third force nti affe tuli wano? Oba Menge eri ku Muhoozi. Netuli ate bamba mwogera muvuma buvumi. Kino kitabani kye. Ya Museveni. Simanyi kitamiivu. Temuli makulu mwabamu abayina amakulu baluwa. Kale w'omutamiivu aleeseewo omutamiivu n'ateekawo. Muwamu ali luddawa. Where are they? If Mwanga Kivumbi and Mathias Mpuuga cannot sit together, if Kasibante atandise okwogera ku Nambooze bye tuwulidde, nga ne Nambooze naye atandise okuwuliza abadde nga alimu ku magezi, Nambooze muntu abadde wano ng'alinga alimu ku magezi era ng'alumira Buganda. Bwe yakaabya ne bannaye njagala bantu bawano. Nambooze yakaabya amaziga ng'akaaba alaba bagaana batya Kabaka because oluguudo lwalita Nantawetwa kitegeeza Kabaka teyeewetaamu. Bw'aba avuga nga agenda straight bulijjo ga nti Nantawetwa gavumenti yamuwese. Nantawetwa gavumenti yamuwese. Musanyusa Museveni mwe. Museveni yabaga nti wano tewali Kabaka. The Kabaka is the president. Yaga nti am the modern Kabaka. Bamuwese. Nambooze n'akaaba kubanga ekyo kive nnyo kubanga Kabaka tasobola kikola. Bwe mwazze ku mikutu bagamba ali mu kwekaabya oyo byabufuzi ali mu byabufuzi bye obuziga bulinga bwa mmese kati mwabalwanirira Nambooze bwakaabira bali mu kuyeeyereza Nambooze olw'okaaba yamponyezaako bwe mwanjeereza nga nkaabidde tamala emirundi buli mbuzi neeyogera buli lyato lyayogera buli mbizi neeyogera. Nambooze why don't you examine yabadde mutuufu mu bulumi bw'ayina? Lwaki bulowooza nti buli kimu kya byabufuzi? Naye bali mu kuyeeyereza Nambooze yeekaabya oba obuziga bwe oyo bw'atyo oyo biki Kabaka tannayogera. Awulidde ye Kabaka alina kyayogedde bulijjo omutuga nti ye Kabaka tayogera. Mayiga tannayogera. Charles Peter Mayiga awaasirise tasobola kwogera waawo. Awo tasobola kwogera kubanga akimanyi bulungi nti bw'okoonaawo nekinyiga mwami Museveni oba onyize bakikoze. Nobody has come out to explain it. But anyway, who had the itinerary of the Kabaka is also important. Ani yalina maapu ya Kabaka gy'alaga? Who had the itinerary of it? Buganda mmwe bendiko muvume nga bwe mutuvuma muvuma agamwa muvuma obulwadde muvume, but you have disappointed us. Twebaza nnyo ekitiibwa Bobi Wine yeebale kujja. Bobi Wine atukoze bulungi ne bwatatwala bwa president n'akoma wano temuli munenya musango gwagusasudde omutango gwagusasudde saddaaka yagikoze byonna ebimutuuseeko tiyagasa amukubiddwa n'ebirala. Ajjukiza wadde ngaaga nti ajjukiza bantu ba wano bannayuganda bonna mu this is our generation. Bobi Wine yakunamiza Abaganda era mba kubanga nze nkulira embuga nali simukkiriza agendayo kiseera kino because Bobi Wine yajja kukola ki? What did Bobi Wine come to pick in Mengo? Oba bwe yagenze Mengo Bobi Wine Mengo yamutumye eki? Kubanga mugenda ne mwogera ne mutubuzaabuza azze okuloopa olutabaalo mu lutabaalo yagala nti atuuseewa era kiki kye mwamusikiridde kye mwamusibiridde nti kati ogenda mu lutabaalo mwana wange kino na kino kikino nga muli serious era nga muli genuine. Muve ku bino ebya public relations okweyogeza obweyogeza genda otabaale. What support has Buganda, the region, given muntu waabwe? Who is your next person? N'abagiso abadde tebajjangako mu bintu bino betuyeeyereza embalu baleese Nandala tanyoomebwa. Nandala si munaku. Nandala alina ssente ze, alina network. Is a global leader. Omuntu ali kakiiko ka World Bank akasalawo ebitambula mu nsi yonna taba mutono. So nga abasoga bannange wano twebase ya Nandala
abagiswe ba raisins Busoga teina we don't have at all Busoga teina naye era ffe okuva edda wa president bubadde buli bwe butyo ne Busoga nze ojjanga nti mwoyogera ate ewammwe nze nnwaniridde Busoga waliwo ekiseera President Museveni yaleeta 50 term project twateekateekako Kadaga nga tumwagaza owa president ne bantwala mu nkiiko zendi banyumiza okumbuuza akanana akataano Abasoga bo bennyini ne beekubira Kadaga waabwe kati baba bali mu kuzimba maybe bazimba waawo Muteso but nobody blames Busoga because Busoga has never taken spearheaded or led our politics. Busoga is Buganda. Kasita Buganda evuya Busoga evuya. Buganda bweyimuka Busoga eyimuka. Buganda, this is the question kyoba obuuza banno kubanga bajja kuba bavuma. Bobi Wine yagenze Mmengo okuloopa olutabaalo. Buulira Katikkiro we batambudde. Yamugambye nti batuuse ku ki? Okay, ekyo bwe kyawedde. Yo Mmengo the institution, the political unit nga Buganda. Bobi Wine baamutumye ki? Kasita ompe eyansa tujja kwenda okutambuza n'ebirala. Njagala kumaliriza bwe ntyo. Sabiiti ejja tugenda kwetegereza tunnyonnyoke omulimu ogukoleddwa abeeyita abayivu mu kuttattana Buganda. The role of the young middle-aged Baganda in killing their own institution. Ate sabiiti eri twogere ku Museveni yennyini. The role of Mr. Museveni in weakening Buganda, the institution, for God and my country.